nga tunzika show yaffe eno tugenda maaso n'okubanga twebaza bakasitoma baffe abalungi betugenze maaso n'okubanga tutambula nabo ne kampuni zonna zetugenze maaso n'okubanga tukola nazo. Kusokera ddala twebaza banaffe aba Wood Furniture ababadde ekyenjawulo mu kutambula kwaffe mu mwaka guno, tubebazaako ensuso. Ne twebaza banaffe aba Mase Metal Works, nagenda maaso n'okubanga nkutegeeza nti bano bannakinku mu kwokya ebyuma tutambudde nabo ndowooza omwaka kuva we gutandise paka gugenza okubanga gukomekerezebwa. Tugamba nti gwe munaffe owa Mase Metal Works oli wakabi nnyo era tugenda maaso n'okubanga tukutegekera ekyenjawulo ate omwaka ogujja. Twebaza banaffe aba Johnson Nkosi era tutegeeza omuzadde gwe wenna ali eyo nti oyo yagala essomero erina standard ne seta number beera ng'ogenda ku banaffe aba Johnson Nkosi bagende maaso n'okubanga bakubangulira omwana. Era Johnson Nkosi tujja nayo mu bujjuvu omwaka ogujja. Tugenda maaso n'okubanga tusembyayo banaffe aba Isa Metal Works, nga Isa Metal Works nabo tugamba nti bannakinku mu kubanga beeyokyeza ebyuma era tusiima ssebo byonna byogeze maaso n'okubanga otambudde naffe omwaka guno. Bwe tutyo we tugenda maaso n'okubanga twebaza bakasitoma baffe abalungi abali eyo abatutegedde, ate ne tugamba nti naawe gwe wenna ayagadde okubanga olangako ne Sure Media omwaka ogujja tuli open era tuli mu field okubanga tukutukako awo wonna wooli ogezeeko okubanga okuba abantu business maaso. Sigenda banga nsuka wano mbadde ne munnange Mukibisa Mweyokebo ku kamera. Mubeere bulungi, tusinkane olunaku olw'enkya. Mweraba. Happy New Year.